Ebitabo bino ne Mmaapu byabaddeko ebyo ebyazuulwa mu kunoonyeza ku nkuza y'abaana n'endiisa naddala amasomero mu disitulikiti y'e Masaka. Kalunsambulya wavudde ebitabo bino okujja nga tebiriiko kifo kimanyiddwa nga Buganda, kyokka nga kino kyateereddwako nga Central Region. Bino bijjidde nga Ssaabasajja yakamala okusinza ku mikolo gy'amazaalibwa Evviira Maria mu Buddu n'ey'emulugunya kujja okukyusakyusa ebifo ku Mmaapu mu bitongole ebimu Buganda gye yakomekkereza ng'etuumiddwa Central Region mwe yategeereza nti abakikola bali mu nsobi. Nga we twogerera Mmaapu ezo Buganda teriimu. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri naye Buganda teriimu. Kaakati naawo nze wenneebuuza nti kiki ekigendererwa. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Jude Mbabali basinzidde mu lukiiko lw'abannamawulire batuuzizza ku kitebe kya disitulikiti mwe beesalidde akajegere ne bategeeza nti kafuuwe okukkiriza ebitabo bino ne Mmaapu zino kuba byalikobekkereza nga bityobodde Buganda n'okugijja ku Mmaapu. Mmaapu eno nga bwe mugiraba eriko Central Region. Wali Kabaka yagamba nti kyandibadde Buganda Region oba Buganda. Mbabali era yeewunyiza lwaki Buganda yokka eteri ku Mmaapu zino ne mu bitabo kyokka nga mu bitundu ebirala eby'ennono kwebiri. Akyoli yino mweri, Kalamojja kweri, Bunyoro kweri, Lamwo kweri, Teso kweri, Busoga kweri, Bunyoro kweri, Toro kweri, Ankole nayo kweri, Bukedde kweri. Kaakati lwaki gano amawanga amalala go bagateekako era ne bagayita mu mannya gaabwe nga bwe tugamanyi. Erya Buganda ne balijjako ne bagiyita Central Region. Ayongeddeko nti okukkiriza ebintu bino kubanga kulya mu Buganda lukwe ekintu bo kibatayinza kukola kuba kivoola Buganda. Era ffe nga ab'e Masaka tubigaanye. Kyengenda okukkirizaako kwe bampeereza kye kino kubanga kyo tekirina wekyogererako ku Mmaapu ezo Kabaka ze yagaana. Bino tubigaanye. Era genda kubiweereza omukulu abituweereza babizeeyo biddeyo mu gavumenti babitereeze. Ne banneera balabudde n'ebitongole by'amawanga amagatte ebivujjirira ensimbi ebya kuno okukomya omuze guno bunnambiro. USA, UNICEF ne UNFPA ebitongole bino tusaba bwe birabanga abantu bano abakola emirimu gino sente ze bateekamu zikosa bannayuganda naddala ffe Abaganda baleme kuteeka sente mu gavumenti mu bintu bino ebikolebwa bwe bitera nabo babigaane. Tugenda kweka wadde twava tukweke mawanga gaffe lwaki eno yino eraga Central Region. Actually etteeka lyaffe ligamba tokyusa kintu okuggyako nga kiyise mu mitendera olw'emitendera egiyisibwamu. Jacinta Bwanika yakusakidde Gwen ku lwa Bukedde TV.